awo mukulu Lanero kyekiriwo ogamba otya sigamba ebintu ndaba birabe awo nyini saga egenda maaso ku Alien Skin ne Pallaso ogiraba yo esaga mbadde nkiraba era story mbadde nzifollowinga especially online naye kati simanyi Alien Skin kigambibwa mbu yaganye okugenda e London ekintu ekyo akirekawo Alien Skin because ade bamubukinze n'obuvuyo neri gye bamubukinga ani yagana okugenda eno mbalalambali yagana okugendayo kimulekawo yenga brand ye tanagana agenda era wenjogerera essaawa era izoba ali ku kisaawe nyonyi agenda checking in so sometimes nga omanya Abannayuganda bagala nnyo teekawo controversies gundi agenda gundi tagenda ndoza base bakolagana nani ne promote oli batekewo embeera eragambo ki omuyimbi tagenda genda kubanga yalinga headline like yalinga omuyimbi asinga otuula essaawa eno Abannayuganda gwe beesongola bako so there is no way watasobola agenda era kinkuwa amawulire gensobola okuwa essaawa eno mbu anytime from now checking in agenda London. Pallaso bakasolinze performance ye kino kimulekawo yenga omuntu because ade bamubukinze already nati abavayo nagamba nti bakasolinze gundi ye a performance ye London kimulekawo nga international local kubanga amaze banga dene nga ta performing outside Uganda you realize that yakomawe Uganda abadde nga tafuna mukisa gufuluma mu gwango especially ogenda nga musinga London obantu because buli muyimbi yandiyetaze ogendayo oyimbira chaini oyimbira ngato oyimbira shopping naye buli muntu yandiyetaze ogenda kombwezi London na America performing so kiba kimukosamu ko yenga brand because alina bafane be bangi Bulaya eyo abandi yagadde mulabanga akikuba because he has the music alina music mungi gwasobola okuyimbira neche sisubira ati baji kansolenze kuba wenjogerera naye ayinza obagenda yenga just bayagadde batekewo omuliro n'embeera abantu balo bakyamuke ndio banatuka eri ku kisaawe ne bekuba ekifaananyi bagamba nemumanyi ki ya omuyimbi mwali mu ggwanga mumbi mwebalika teboyagala olaba endongo eyaddala jangu mu Royal Regents ero jagenda olabanga era nakyo kirina tekihypinzeemu ku show so jagenda olabanga abantu era bazze Pallaso ayimbidde emyaka egisoba mu 10 Alien Skin agenda weza mwaka oba ngambe akirekawo brand ya Pallaso nga bamukompeyalinga ku Alien Skin yakajja ate nga wa TikTok anti wabeerawo omuliro ogujja this is a storm that comes naye era kumala nekukirira siche kisozi kihapeninze ku bantu bangi ababufuzi tulabye ab'ebyobufuzi abazze because of a wave ne baba comparinga ne abalala abaluddewo ate nga balina brand zaabwe n'amanyi ne because waliwo wave eriwe y'abaana abato ne general music because Alien Skin music gwayimba nzo kugamba yawukanamu ku wa Pallaso so waliwo yo music abaana abato ba youth gwe ba referring akenyo are relating nabo than wa Pallaso izo bali mu strong messages z'amaanyi lyrics z'amaanyi neza Alien Skin zinzo bali lyrics nungi naye zina target audience zaapilingako kitegeera ekitali ku music wa Pallaso nga yetechina mu affecting nga brand because ye music wa mwenera mulungi niyo mu comparinga kwa Alien Skin kino kyona kijja kujja era kiyite because waliwo n'abajja nga baba comparinga Chameleone n'era ki ne bamala ne bakola ki etwadda mu bayita awo ne bagenda tulabe ne ba comedian abazinega kundi akikubo singa gundi n'era nabo omuliro we gwakwakana ne bayita awo so ngera wozola bazafulumye ennyimba nyingi okuva lwe yakola ekivulu neera okuleka nti yakola ekivulu era he's on top of his game neera ennyimba zazafulumya they are not sounding anywhere so that will also come to pass nakyo kijja kujja kiyite so tukirina nnyo kikusamu nze ndaba Pallaso talina nakiwa time omuliro gubeerewo baba boogera ku brand era still era abaafunamu because brand babanga abagipushinga because tugamba good news or bad news is better than no news bama malungi oba mabi gasinga agataliwo so kimukipingira amawulire of which abayimbi ekyo kye baagala so siraba kingeri gye kimukosaamu twogere ku brand Purple Party international oba ngambe outside oba waka baluli bali Dubai abantu abakuba nnyo ku social media this time around bade bagenda London ate essaga ne zijja tugambe Purple Party
egenda kugwa angegenze international kuba ne wakekola era togamba nti babadde bagenda kozera bagenzi abantu bagenzi abalina okugenda bagenzi as always in London already and waiting to perform nekira Purple Party is on an international tour egenda begenda mu cities ezenjawulo ne countries ezenjawulo nga omanyi nti Dubai oba UAE tebakola bulungi reason is bana abantu bibiri byembadde gambe bya wave bagatamu ebyobufuzi mu entertainment atenda kala start posting ate bichi of which crowd ye Dubai Abu Dhabi ezensi eyawukana ne ku ya London people are mature they know what they want sibye byeno mugundi tak posting ate mugenda gundi wetunakula bango ogenze yo smart ya kulumba mu kiyumba kyo sibye bye London at least people are educated, they are advanced, they know what they want, they love the music and they know the artists that they want. Kitegeera wabanga muimbi si wa kabi ne wona muleta nga sifa kupate tebajja ne wabanga Purple Party ngomulungi wa kabingira bagalo mulaba still bajja kujja so tekinangiri kishikoza brand ya Purple Party but ulabye n'abalala n'abayimbi abanene nga sifa Purple Party abagenze mu nsezi ebivulu ne bigaano okola ngate nga sifa Purple Party so I don't think it is there is a way it can affect Purple Party over Douglas and brand, you know. But just keeping up nga bapushing, ero jalaba ngechimfulu chikose because bino si bya bufuzi ngebi yali Dubai na Abu Dhabi. Atogere kwa singofuna omuyimbi oba nabayimbi abalwana. Then promoter nena nyini Purple Party Douglas Ruhanga ani asingofuna musagene eriwo. Omanye mbayinza babona bafunamu but yani afunye echi daga brand ye kula nga Purple Party it's going global abafunamu it's getting recognition wali yense ndala naze zina events nga wala Purple Party nga nazo zize zitambuza muziki wawe monse zenjawulo kulaba nga ba promoting talent eziva monsi ya Douglas chicho chageza kola pushing Uganda music outside East Africa worldwide segere na chitambuza tajije Dubai ajitwale London ajitwale Stockholm ajitwale Australia so daga naye abafuna munga brand tambula alien skin ng'omwana omuto omuyimbi atandika bina byetaaga yetaaga stamp mu passport ye yetaaga okola ku zino performances outside Uganda labe ku stage zeri labe performances zeri labe nchamuka y'abantu beri because no stamp ngozina mu passport zikuyamba ko mu masaawo oba kati nga atandikide mu stamp ya London sisubira majja kuddamu bona nga applying for a visa oba America or Canada techimuwa nnyo buzibu nga muntu abadde talina mu stamp oba abadde alina mu zino za sendala South Africa Dubai kitegere so ne alien skin nga afuna ne promoter nyinyi otegeke ekivulo ne kikwatayo naye aba afunamu yenga yekoza abantu batandika okwesiga nti ono promoter wategeke ekivulo abantu ne bajja like promoter wategeke ekivulo abantu bajja amanyi okutegeka amanyi abayimbi b'okuleeta ebintu byebibeera top notch sound biki wana babikoze bulungi naye kiba kimu elevating nga promoter wakabi eyo gyali mu London. Zino beef zirekawa industry ziti eri healthy oba ziri unhealthy mu industry kasita teziri mu kulwana ziba healthy because this is what the industry is for. Kati fenga bagale nyo hip hop bine bintu byalingao segera rap battles beef which gangi yeno teyagala yeno but they beef musically segera so banga biba keeping amawulire nga keeping n'omuliro mu industry zendaba as long as the competition is healthy nga temuli mu fists chiba yamba bonna chiba yamba kasita babera nga bali mawulire chipushinga brand zaabwe chipushinga music industry nafa ba mawulire batuwe byokwogera nebyokuwandiikako nebyokomentinga so omuliro kukeepinga gutambula mu industry netutabera ku kintu kimu federation copyright ate Kenzo Obiwine ani Hildamani bisegirinya bisegira ya nzindaba ogumuliro ezo battle ezo ne fights which as long as they are verbal nga teri byakweta attacking personally na kwekuba bikondera bichi I think it's good and it's healthy. Then way forward yandibadde ki gwenga gwe okusinzira ku gwe nze ngamba kasabino byonna biggwa bavudde ye London bakobye ku ground kati sawa yakola music ndowooza basobola obisa ebbali alien skin ne Pallaso bayinza n'okulayo oluyimba olwawamu nga bino biwedde because eno wave egenda yajja era egenda vaawo tebigenda beerawo paka so ndowooza kasita ebyo biggwa they should make peace with never fans nawoga making a peace we move on and they produce for us good music tubaagale tubawagire otherwise we banadda mu beef yo kastil go tewaliwo music telina gye bigenda batwa.